Oluvannyuma lw'okulayizibwa olunaku olw'eggulo, bakansala ba KCCA olwaleero bakedde ku City Hall mu kkanso yaabwe esoose okulonda sipiika waabwe n'omumyuka we. Enteekateeka y'okulonda etandise era ebadde ekubirizibwa omulamuzi Rita Kadasa era n'asaba bano baweeyo amasimu gaabwe bano kye bawakanyizza. With all due respect, I want to request that if you don't want us to use our phones during the voting process, it is okay. But please don't deny us having our phones in this council. Kino olumulemye omulamuzi n'abasaba baweeyo amannya g'abantu be baagala bavuganye ku bwa sipiika. Wano kansala owa Nakawa 1 Godfrey Luyombya ayimiridde n'awaayo erinnya lya munnanuupu era nga ye kansala wa Nakawa 2 John Mary Sebuwufu era bakansala abalala ne bamusemba. Allow me to propose that Honorable John Mary Sebuwufu do take the chair of this council as speaker. Luyombya olubadde okutaakaza endaalo muna NRM n'Akabaka n'awaayo erinnya ya Ali Kalule nti yasaanidde obwa sipiika. My speaker, in the name of Kalule, Ali Salongo. Abalondeddwa oluvannyuma baweereddwa akakisa okwogera era n'okusaba bannaabwe akalulu. Anyone that can be the speaker of this institution? No. There are some standards that we need to meet on our colleagues of the House. My brothers in the NRM, I respect you very much. I respect you highly. But you also know in your heart, deep in your heart, that my brother cannot measure to the standards of John Mary Sebuwufu. To lobby and convince the concerned parties to improve on our welfare to sort the East African regional standards. Nga bamalirizza okulonda kutandise era kubadde kwa kyama. Kyokka wabaddewo okusika omuguwa wakati wa bannanuupu ne banna NRM omu ku bakansala owa NRM abadde tannatuuka ng'abannuupu bagamba nti okulonda kuggalwewo aba NRM kye bawakanyizza. People may think that the chair is getting a little bit biased. So I request that we move by your ruling, Madam Your Worship, and we close our voting. Babadde bakyali mu kukaayana ono n'atuuka era n'aweebwa omukisa okulonda. Kyokka ng'okubala obululu kutandise kata bano beegwe mu malaka oluvannyuma lw'obululu obumu okubeerako ensobi mu mannya. Let everyone step back that has Sebuwufu John Mary, M-A-R-R-Y. All right? So if you want us to go into the spelling, we can also put it aside and consider those. Gye bigweredde nga munnanuupu John Mary Sebuwufu awangudde munna NRM Ali Kalule n'obululu 18 ku 16. Ekizeeko kubadde kulonda mumyuka wa sipiika era nga wano embiranye ebadde wakati wa kansala wa Nakawa Olive Namazzi n'owa NRM Nicholas Kwalija era nawo wabaddewo okusika omuguwa olwa kansala awaddeyo erinnya lya Olive Namazzi okuwaayo eri ekitundu banna NRM nga bagamba nti ono omuntu mulala. Wano omulamuzi Rita Kadasa alungamizza era okulonda ne kugenda mu maaso. Okubala obululu kugenza okukomekkerezebwa nga munnanuupu Olive Namazzi yawangudde. Sebuwufu ne Namazzi balayiziddwa era ne bakwasibwa ebikozesebwa nga kino kikoleddwa nankulu wa KCCA Sharifa Buzechi. I, John Mary Sebuwufu, swear in the name of the Almighty God that I will at all times well and truly serve Kampala Capital City Authority in the office of the Deputy Speaker. Oluvannyuma bano boogeddeko eri olukiiko. Whether you voted for me or had a different view, I'm now your servant. Dear comrades, honorable councillors. It is not my win, it is our victory. It is our victory. It is our victory. And it is God's victory. Sebuwufu atubuulidde byatandikirako nga sipiika w'olukiiko lw'ekibuga Kampala. If we truly desire a highly functioning professional council, we must objectively step up the welfare of its members. We cannot demand world-class legislation
for financially marginalized legislators. Kati ebulayo Lord Mayor Engineer Ronald Balimwezo okuleeta amannya g'abantu bagenda okukulembera nabo ekibuga abatuula ku lukiiko lw'oku ntikko oba lu Central Executive Committee okulina omumyuka we. Winnie Tessa Nakayinja, agaffe yo ku Spark TV.